Tufustira kwogera n'akamu. Ndowooza ne microphone zikimanyi nsitira kwogera. Zisobola okuvaako. Naye olunaku olunaku lukulu nnyo, nzisitira kubeera ku mikolo. Olwokuba ndejja luzadde basoni. Naye omukulu ono ye muntu atali wa bulijjo n'akamu. Tunule mu bantu bonna bali mu Uganda oba mu East Africa. Mumbuliyo omuntu ali omukyali. Nobeera dokita asobola okujjanjaba abantu. Ffenna atujjanjaba. Nobeera nga okola ekyo. Nobeera nga owandiika ebitabo bino. Nobeera nga okola ebintu bino byonna byemulabye byonna byabadde abalaga and so on. Nobeera nga olima. Nobeera so many things. Mbuliyo omuntu ali even half of that. Yange akora requesting after that immediate. But na requesting kama ngaba mu summit for ya kuko ile ngale zamani Uganda tumwe mu bana talent zanjawulo requestio okulima hirala ebintu byomugenze mulaba ebyuma bino byonna nobeera ng'oli dokita nobeera ng'oli ki ani temuli era muddemu tumukubira engalo tumwebala webale nnyo webalire ddala era kyenabudde nzikiriza okubeerawo ku mukono omugono kitera kubeera nnyo kwogera nnyo nakukola ki naye ye muntu wanjawulo nnyo East Africa tuli muntu amwenkana Ebibatu bibiri kunya nyonyo tekemuko kumani olirenge buku mulise mukunye nyonyo eritango ngamba simukune buku mulise kunya your Prof Bio Research like a great sundown at 8 ebuku mulise ise kunya Dr. Gambia kunya abatanafuna muberereswa ku biti abafuna lise Dr. Muchechi Dako abagaye muti munye ngala ezo au ati kunyanyos kanyo tano taka kunyindo sikanya mirundi etano bakane mirundi etano ani atafunye abeno tebanda kuna sebo twagala kusoma tugire tubere bagezi teka wechi tosumwato tuli mu mbeera ya chuma kiwagala chuma kiwagala chuma tubawagala kwata ulira kunya bebuku mwateka kunyindo sike mirundi etano